kigenda maaso ekiriwo kuli ku meya Kabuzi agoba abantu ku makubo abakyala bannamwandu Kabuzi ye Kabuzi Kampala babagobayo bagamba gwe tuve kunaku 3 ekyo kyetuwakanya tugamba tekiriyo baffe bali bwerebwa obu ensonga egenda mu maaso so tuzze wano mu site tumanye ani ayimiridde ku nsonga eno twekubira endimuulu tulabe ani era tuwe magezi amanya gange eza kasala kaka akigenda ejjero buguma kino saago municipal council Mwami Kabuzi yasize ekiwandiiko sasalenga ya leero abantu bemenye agenda kusinika enforcement ground emenye abantu kwe kyetuwakanya asooka afuna wazza abantu asooka abamenye abakyala balina looni ate amaanyi gali mufe bantu amaanyi gali mufe bafuuka bakikazi batunonyeza abaana baffe basome n'ekyokulya bamama babataata anasonyiwa kaisa olulimi oluvuma muwumba tuntu ziri sawa mmeka twamulonda ayina tukolera ziri sawa tugenda mu sawa 5 akubalekera tukaka ofisi batugulire yena atanyaba kutuuka tugenda kusiba naye wano wabweru paka nga meyaze atubulire walina otuteeka okitegeera twe tuli abamu bannamwandu tulina abaana wetuba tetukoze tetulya wetukolera wetujja ekikumi wetujja sikuluzizi z'abaana twawayo ettaka lyaffe kukolera kukubaatugoba atyewaffe wetukolera mu poloti zaffe aveeyo taseeka kutakugoba muntu ku kkubo nga tamaze kwogera naffe yalina okusooka okutuyita atubulire gye tuteekeddwa okukola obulamu oba kulongoosa bintu atubulire tulongoose naye tateekeddwa kuva eri n'atugoba ngenda kumweyambulira kituufu nati tulaba amasasi amapeso gasumulire siri mumativu nekyogoba abantu ku luguudo nzabona bawanozasembera ekyalo kino mwange wazudde embizi esokotya meyo kuwa ku ofisi embizi nekeera meyo mulaba gwe twalonda ye tannatuuka zino saawa mmeka yateekayo ekintu ekyo ajja atunyonyole bakiyisa aliko tebakitugambanga kibagobanga nange sikola ki sikimanyiiko buli wabaawo ekintu ekigenda okukolebwa mu municipality muno tulina okutuuza kanso ne tuteesa ku nsonga ne tukisalawo gafe abakukiikiriramu abantu tukiikirira abantu bano tetuteesa byaffe tuteesa byammwe tetuteesangako okugoba abantu baffe ku makubo nembagamba nze nga sikimanyi tetulina wetwateesa mu kansolo zose netuvayo nayo nti no tugoba abantu kuki ku kkubo kuba buli kimu wadde ne gavumenti ebeera ekikoze eyawakati era eno waffe wano ku municipality naffe tutuula nga kanso ne tuteesa kiteeso ekyo ddala tukigule kituyamba abatuuze abakazi abali ku kkubo balina looni abamu bannamwandu owulira bava mu covid ogamba nti obagoba ku kkubo nedda n'omulungi tetulaba kweyo ddala egoba abantu ku kkubo tetubakoledde entegeka tetuzimbye butale nti abantu bateeke nakumanyoko gato olifulumye
Kabuza abantu okumulonda bassa musango abantu okusimba line balonda Kabuza deputy mayor Bobi Wine yatugamba kulwanirira muntu wa wansi balensa batukakana simanyi lwaki muganya okufuna obwesige mu deputy mayor kati mwagala ndi abayogera akije kubanga tuwulira nti byavudde wani wa president yes mbabulira naye ffe kitwagala anti president bwalagira bakola ki tawunikira akatalagira meya naffe twagala okufuna olukiiko olwawaki olwawamu naye twade tuyinza kufuna lukiiko nga tuli ku yidi nga tuyinza kusalawo nga tunafuna ki naye twamala dde okutegeeza bakansala baffe n'abakulembeze abo kubiki nga tugenda kusooka okubasinkana n'abakulembeze twogere nabo batuwe endowooza yaki yaabwe ate oluvannyuma tusinkane mwenna abakolera ku ki ku nguudo ne mukyo kino nakyo njagako wamazima bw'oba nga oli mukyafu genda weetereze nga bukyakoze eki ekyo totale ekyo sigenda kwakweka